Munnansi kyekyonsa oweebwa akakadde ka siringi. DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Tokekereza wongo, tokekereza wongo bu, onunule beyo. Tokekereza wongo, tokekereza wongo bu, onunule beyo. Bw'ofuna Opondo ntegeeza Obuganda n'abasigalidde nti abantu abalinga bo tukyalina amagunju mangi agajja naye tetugezaako okutunuulira amagunju ago ng'ekyokusaaga. Mufune nti amagunju gattibwa gatya era gavaawo gatya. Twewazise ebinonko ng'ebyo ebigenda okujja wano ng'ate bitunuulira eggwanga lyaffe ng'ekitali mu makulu. Bw'agamba nti twewazise ebigambo ebyo the earlier the better okutegeera tetulina gwe tusobola kukangakanga. Buganda tekangakanga etunuulira bikolwa. Mu M.i.S.O action naffe tumanye nti kakati action yeetaaga kino eyatuvuma political myopia gye twalwala kakati ate bwe yajja mu 81 yaddukirawa Buganda gye yalwanira abalwala baki political myopia yali akimyeyo kimba political myopia. Mbuuza ofuna Opondo bw'oyogera ekigambo banna Uganda Buganda evaano n'emalayo mpaka ku nsalo ziri. Buganda erina ensalo zaayo webale nnyo n'abaayagala Dissects 10 n'emmeka baweebwa akakisa ne bagenda Buganda n'esigalayo. Ofuna Opondo gy'obeera ku malwa ate gwe gy'oyagala okuvaayo atojja ewaffe nga oyogera ekyo nga tubalabanga balefugi mu ggwanga eryewuwo eryemu Budaama oba mu ggwanga erya Buganda gw'ate mwojejembera muyogera ebyekyana ekito. Nti mwengamwe mwefudde abanyazi mugwago wavu ate nga ye mugezi w'N.i.S.O kubanze kwentero mulaba okuba muleetako yabakyaza ndowooza ye mugezi waabwe asembayo gwe batunuulidde babanga bw'atyo bwafaanagana nga yeeyambye ekitiibwa kyagamba nti ava mu media center ate mu bwofuwavu wa mutwe addeyo ategere ebintu bino. Ddayo tunuulire mu akayibuzizo enkadde weetereza nga ggw'omu. Ebikwogerwako bingi nze mbirabye ku mawulire okutandisa okujja bakuleetedde emize gya kubbanda weya bakuleetedde emize gya kukola kino kugwa mu mabaala kufuka eyo kakati ebintu ng'ebyo byekyana ekito Budaama oba ogiwadde kitiibwa ki? Kubanga ofuna Opondo ayinza okuba nga gyali is an infidel talina makulu mubitegeere mu bwangu emyoyo gyammwe gikkakkane kyabaddamu okukola ekisinga obulungi omulimu omukulu addeyo okunywa malwa. Are you serious? Ekyo kyajja okusobola. Ofuna Opondo mugwago wavu ate bwe tuba mu banannyonnyolwa okeera nkyangu oleeta ofuna Opondo atule ku ddi nze sikyamulamu mu magezi mu byayogera okuggyako omutume n'ebbaluwa gye yeetisse nga tamanyi kye yeetisse n'avaawo ne bukeera enkya nti java nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwe nabadde ntamidde tugamba nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku ki ku mutwe ku mwoyo nti wagenza obifulumyanga bulijjo kyekikuluma mu mutwe. Kaakati ofuna Opondo oyo tatamalya biseera ng'Abaganda is just a nuisance anone kuvu bo baba balina amaanyi nga bakakasa nti Museveni naawe olina amaanyi totuma bw'ofuna Opondo lagira bulagizi kubanga obuyinza obukola ki nti Buganda teriiwo tukulaga ekiddako. Lwaki buli ali mu States 13 zino obuva bwe n'obudde asuubira kuggwera Buganda ne tutuuka ku elementi eyo temulina wammwe gye musobola kuzimba n'amagezi n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa okusinga okujja nga muzimba entalo ate ne tujja tuzoogeko ne mugaa nti olaba abo basobosoze batusosola babasosola nga baliriddawa. Ne Bayibuli yawandiika n'ennyukuta neetegeeza Katonda ategeeza abaana ba Isirayiri ab'Emisiri n'abagaa nti okuva n'olwaliro Misiri tokyaddamu kwekulumbatiza ku baamawanga mbategeeza butegeeza banna States 13 ziri ke kaseera akatuufu Buganda mugenda kugivaako ke kaseera kayo buddako butaddamu kugyekulumbalizaako. Ono yasembayo omunywa mata Museveni ava mu busa. Ddala oli yabuuza nti obwakabaka bwa Yokaana bo bwali bugenderera ki kubanga nze nga Kristo sinze yali omubatiza eyali omubatiza ye yaliye kale nange nzikiriza mu bwewombeefu nti tekiri kunze kiri kugwe Yokaana naawe gezaako okumbatiza era babuuzanga nti ye bannange okubatiza kwani nti kwa Yokaana. Ekindesezza ebigambo ebyo byekirwaki nti byonna bye mulaba ne kalumanywera mu bwakabaka bwe Buganda n'ekigambo ggwanga Uganda
ensenge Museveni yennanyini bigambo ebyo naye ate ayagadde okubyejjagala mu kusembayo ng'alinga atulaga mu kaseera kano nti n'obudde bwange obw'okufa butuuse kaakati buli kibi kyonna kyabadde akumye nga badde bamukugira ayagala kikola mu myaka gino egisembayo naye nga bano bonna bw'ofuna Opondo okujja batunulidde ku bigambo ebyo byenkumenyedde His Excellency the President byazza atuusa ku bwakabaka bw'e Buganda ekyo kyoyita exhaust pipe the engine is himself Museveni mulabanga ebyokusaaga mbi bategeeza mulaze eryanyi nga mwefudde bayimoto naye ebigambo ebitandise okuddiza Buganda tebatuwandiika nko newankubadde Ssaabasajja Ennyukuta yagambye tetwegombangako kuva mu kigambo Uganda naye ate nkitegeeza Abaganda olwaleero ebikolwa bitwegombesa okuva mu kigambo kiki Uganda olw'obuyabuya bw'abatukulembedde ye kalumanywera w'okuleeta ebizezengere ondayira Munnyarakata Museveni bwali bwafudde kibwatukira gye bali muziika tebalangangayo alidda ku bukulembeze ateeko ziikulayo omulambo gwe agubabule Ataka Uganda gunja wekitaaso muto mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo yenze kanka kapita nze mutesitesi wa TMO natuddeyo dda ne mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Nadduli okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political dose omuntu yenna ng'olina obulwadde bw'amaaso olina ekikutawanya nga kifu kiri ku maaso amaaso gakuluma oba gaalowala mu ngeri yonna nkuzigira mu Uganda mulimu omukyalo omu oba omusawo omu akozesa enzijanjaba eyaffe eyawano eyitira mu ddagala lya habo asobola okuwonya amaaso nkulayirira ku bigambo byange bino kuba osinzira okukakasa nti tewali kirwadde ky'amaaso maama Mukisa owa Mukisa habo kyatagenda kuwonya kwata essimu yoyogereko ne maama Mukisa oba genda ku ddwaliro lye eriri ekisaasi kulambiro mu Kasaana zone rifaaringayo omuntu yenna omulwadde w'amaaso nga kiganye ne bw'aba nga alina empapula z'amalwaliro gammwe amazungu oba nga tazirina ajja kusobola okubeera ng'amuwonya bw'oba olinayo omuntu yenna ng'omanyi yazaala omwana n'azimba omutwe oba omwana ow'omutwe omunene emitwe egyo egizimba oluusi gibaamu amazzi n'ebirala abantu byesobola kunnyonnyola oba kiyita ekirwadde kya hydrocephalus maama Mukisa ye musawo yekka eyayambisa eddagala eryaffe eryawano okujjanjaba obulwadde bw'okuzimba bw'omutwe kakati nkulagirira nga nkulayirira nti obulwadde obw'amaaso n'obulwadde obw'okuzimba kw'omutwe bujja kuwonera wa maama Mukisa owa Mukisa habo mu kisaasi kulambiro Kasaana zone waliwo n'akaama ak'enjawulo wenna ng'olina omusango ng'omusango gukulemeddeko naye twagala nnyo oli nga ye mutuufu bakutadde ku poliisi bakutadde mu kooti muntu oba amusiba ali luzira eyo gende wa maama Mukisa omukuba akaama ku by'emisango maama Mukisa ate mulala ekyo sijja kyogerera nnyo mukuba akaama mugambe maama Mukisa nyigirizibwa wano na wano bw'oba tosobola kweyogerera mubeeko gwe mutumi wa maama Mukisa ku nsonga z'okusiba omuntu wo ne bw'aba ali mu kkooti nga bamuwozesa ku ssaawa esemba yogerako ne maama Mukisa nga ngenda mu political dose mbajjukizaako ti political dose ngikolera wamu n'omwami ayitibwa Seeka Hussein Kasolo Seeka Hussein Kasolo musajja mwesimbu mu kusoma edduwa akusomera edduwa n'otereeza abalina ebizibu mu mirimu ne mu maka n'abalina ebibakozesa Sheikh Hussein Kasolo musajja mwekwata ajja kubanga akuyamba bino bisiraani ebizimu ebikozesa n'ebyekika ebitateredde bw'okubirako Sheikh Hussein Kasolo ajja kubeera akuyamba tukikiriza bungobu eri nkola yaffe nga bulijjo okubabuuzaako kagende butererevu wa Jakana Sulaimani Nadduli ababuuzeeko nga ntandika n'okumubuuzaako ye nga ye ssebo nsanyusa okulaba omulundi omulala era wasuza otya wasiibye otya obaddeyo otya banna TMO nsanyusa nate okuddamu okubasinkagana ku nsonga ezitali zimu ebbanga lyonna gye zituzze tukoonako mu buufu bwazo oluusi nga wabaddewo amawulire amakyamu agatali matuufu ate era agatawansa agatawa magezi agataliimu kunnyonnyola kye tuyita obuvo n'obuddo ekyokubiri ku kyo obutabulwa bwago nga tebuwa nsa ejjudde nabwe kityo okujja kwange wano mu maaso gammwe njasooka okubabuuzaako nga mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna kye mbategeeza nti ndi mutabani wa revolution
naye amakulu nti ndi mutabani wa revolution mbigendererwa biri so si mutabani wa revolution mu bana abagitabangudde. Kale okubanga ekigendererwa kyali kyakujja tulongoose ebbanga ly'olwaleero nina kulemera ku ekyo kyali kiteekeddwa kukolebwa nti okulongoosa twali tutegeeza ki nabwe kityo banna TMO ebbanga lyonna nja kubagazanga emirembe gya Katonda emirungi n'okubajjukizanga ebigambo bya Katonda bigamba bitya nti anayagalanga obugumiikiriza asooka kuba mugumiikiriza, anaabanjanga amazima naye anaasooka tutambuliranga mu mazima, anaabanjanga obuweereza anaasooka kubanga muweereza. Kale mu nkola eyo kyekituleesewo ntugezeko tunuulira mu ebyo abaffe bali boogedde ebyabwe amazima gyegali oba nedda, obuweereza mu bigambo ebyo gye buli oba nedda. Kale bwe tuba tunuulidde ensonga ezo tusobole okuzittaanya, naye nga nja kubaagaliza ebbanga lyonna okuba abawuliriza abalungi n'obutagezaako kuseseetuka oba okujjulukuka mu mbeera yaffe ey'obuwangwa ennono, obulombolombo, empisa n'olulimi tusobole okubikuumira awamu. Secondly, ntera okubagamba ekigambo kya okubeera nti ngoberera nnyo ekigambo unity in diversity. Unity in diversity kitegeeza ki? Ge mawanga amangi agali mu kigambo ekitusibaga kigambo Uganda kyetera okubagamba nti ebbuyungu eryawamu naye ng'ate buli ggwanga mu ggwanga eryawamu lirina obuyinza ku buwangwa bwalyo, ennono, olulimi, obulombolombo n'empisa. Kale mu nkola eyo ekigambo ekyo ekya unity in diversity kyekivamu ekigambo federal system. Naye ate federal system erina akagattibwako Buganda ke yajja etambuliramu akakulu kyekigambo kituyita individual merit. Individual merit ebeereeta ki? Nti nga totunuulidde eggwanga yadde eddiini omukwano, leeta omuntu alina obusobozi ku nsonga eyo okugituusa n'okugitambuza tusobole okusituka. Naye munnaffe ate mu mbeera eriwo kale tubadde kyennyume kyembagamba nti nze nga mutabani w'olutabaalo ngobera principles ezasizaawo ekibiina kino so si principles ezigoba interest z'abo batukulembera. Nabwe kityo nja kubaagaliza emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Amazima. Jakana Sulaiman Nadduli wajjidde olunaku olwaleero nga twafunye ensonga eno buli omu yamutomedde bubwe. Mu bingi nnyo ebibadde biyitingana okuva Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango Ronald Mwenda Mutebi owookubiri lwe bawubako olubu lw'ekigero bwe yakyalirako His Excellency President Museveni, the retired general. Bangi nnyo babadde na bingi nnyo bye boogedde. Mu bingi ebyogeddwa leero tunokoddeyo kimu kwe tugenda okusinziira okukola programu y'olunaku olwaleero. Article eno gye mbalaga ewanuddwa ku mutimbagano gwa Uganda Media Center oba giyite mediacenter.government.uganda mediacenter.go.ug era nga article eno oba ekiwandiike kino kyakoleddwa omwami ayitibwa Ofwono Opondo. Ono ye mwogezi wa gavumenti yakikolera ku z'omwezi nga 7 omwezi ogwa 10 omwaka ogwa 2021. State House described this week's meeting between Yoweri Museveni and Kabaka Ronald Mwenda Mutebi as a courtesy call in which they shared pleasantries and matters of mutual interest. Akikonga emugiraba bwenyiwanudde ku mukutu guno bingi nnyo ebyabadde bisinziramu atikeno ku lw'omukutu guno Jakana Nadduli monarchist mwabaddemu bingi ebitaatuukaganye na mutindo gwa kitiibwa kya kifo ekyoyo eyayogedde. Atikeno nga bwenjiyiseemu Jakana Sulaiman Nadduli egenda okubeera ensonga yaffe ey'olunaku olwaleero naye nga nze omwanjuzi nja kwagala nnyo tugigaaye kigambo ku kigambo nga bisinzira mu paragraph oba ebiba byaziwandiikiddemu article. Kale nno nja kusooka ngende nga maze okugibalaga ngende wa Sulaiman Jakana Nadduli mubuuzo oba naye article eno yagirabyeko olwo tugenda okusinziira okola discussion eno. Sebo ekiwandiiko ky'Ofwono Opondo kino wakirabyeko wakiyisizaamu ndowooza tunaatandikiraawo. Sebo Bana TMO nate njagadde okuba nti nkomawo mu maaso gammwe ku nsonga ey'abantu abazze bavaayo mu maaso gaabwe mu buweereza bwabwe, mu bitiibwa byabwe, mu kusoma kwabwe, mu madiini gaabwe n'amawanga gaabwe ne bagezaako okutunuulira eggwanga Buganda nga beeyamba His Excellency the President olw'ebigambo ebijjagalavu bya Zoyogerako ng'era abimulisa mu Bwakabaka bw'e Buganda
n'abasinga ne bakola ekigambo kituyita copy and paste oba nti timbulula ate owandiike nga bw'oba okoze eki bw'oba olabye nabwe kityo bangi bazze mu nkola y'emu naye ate bwe nakitunuulira emabega waabwe nga baliko abasindika omutume ate nga yeyo gwe mmenye His Excellency the President himself. Ekijja okusookera ddala ku bigambo bya Ofwono Opondo atali omu ku gwe tugenda okwogerako mu episode eno mbazingire personalities z'abantu abajidde mu category y'emu ey'Ofwono Opondo ng'ate biri recent byakaseera kano sinti byayita nnyo ekiri awo mazima naye bw'oba oyogera era ng'onnyonnyola ekigambo ICT erina akagambo akasembayo kali akagiteekebwako mu bukulu bw'eggwanga lino nti national guidance naye bw'otunuulira Ofwono Opondo n'ebigambo bye yafulumizza ng'annyonnyola ku Ssaabasajja Kabaka tabadde na njawulo na engine bigambo bibadde gyeyogera nga bano ba exhaust pipe nayo babadde boogera engine is His Excellency President mu bakyawo Obwakabaka bw'e Buganda oyo asooka ku nsiriba abantu bano abasigalidde abazze bamwegattako abali wansi we abakomba engatto ze n'abagezaako zikuba n'abo bamwambaza engoye ebiseera ebisinga nabo bagezezaako okufolowinga ekkubo lyerimu naye ebigambo bya Ofwono Opondo tebirabika nga ate biva mu kigambo kya ICT nga tugattako akagambo aka national guidance bw'osoma article ye gye yawandiise oba ebigambo bye yawadde kuba sijja gitwalana kuba article etegeerekeka yataddemu ebigambo ebinyoonyonsa kyekimu ku His Excellency the President ku episode yayita gye namutegeezera ne mbuuza nti gwava mu busa ate gwajja okunnyonnyola abantu be wasangawo ba aborigines wajje baava n'ebibakwatako ebyafaayo byabwe gwe n'ogamba nti wazzaawo Obwakabaka buno abantu abagezeko following ensonga ezo n'okumanya butya bwe bajja n'ojja otegeeza nti ekigambo kya Bungereza okubeera nti yatusaawo ekigambo Uganda it is rubbish n'entunuulira ensenge ne mmanya nti mu Bwakabaka muno ddala oli yabuuza nti Obwakabaka bwa Yokaana bwo bwali bugenderera ki kubanga nze nga Kristo sinze yali omubatiza eyali omubatiza ye yaliye kale nange nzikiriza mu bwewombeefu nti tekiri kunze kiri kugwe Yokaana naawe ngezaako okumbatiza era baabuuzanga nti ye bannange okubatiza kwani nti kwa Yokaana ekindesezza ebigambo ebyo byekirwaki nti byonna bye mulaba ne kalumanywera mu Bwakabaka bw'e Buganda n'ekigambo ggwanga Uganda ensenge Museveni ye nannyini bigambo ebyo ye kalumanywera w'okuleeta ebizezengere najja ng'abigatta mu ggwanga lino nga bitunuulidde eggwanga lino nga buonookeera enkya n'ogamba nti nalima ebinyeebwa bino eby'okumuti bwe kyagudde n'ojjamu n'okuba n'oteeka mu kinu n'ofumba eyo si ye Buganda ne kisammuka eyo si ye Buganda naye His Excellency bwe yasooka n'atugamba nti when you got the Paris of Mutebihiya akagambo ne kaba nga kanene nnyo najja atugamba ekigambo nti I will crush those who call themselves we at the Baganda whoever calls himself that one is an enemy number one of the Baganda people nempulira nenga nti naddamu n'atugamba statement endala era ezito Baganda tebaali na buyinza okuleeta Ssaabanyala Ssaabaluuli Ssaabakooki n'abalinga bano abeena abali mu bizinga nenga nti ye Museveni ojalaga yewa mu kusembayo ate azze n'ensonga egamba nti ettaka aliraba ngera bwe yali ayogerako ne Nadduli mu nsiko yamutegeeza nti ettaka terina makulu Mailoland eyo ebyo bibadde byakayita emabegako yafulumya statement ega nti Ssaabasajja Kabaka yenna oba bonna bali mu cultural institutions bw'anaayogera ku kigambo kyonna ekyogera ku by'obufuzi anaakwatibwanga nenga nti Museveni amateeka agagaafubutuka eri mu biraalo najja agayisa buyisa ngera bwe twamutegeeza nti enfuga ye teyawukanye na mulaalo yennyini ente teziyinza kubuuza mulaalo tunaalyawa ye yakuba ekkubo ne Museveni atufuza enfuga ya kirala ey'ekyana ekito eteekeddwa otunuulizibwa bannayuganda butya bwe tuvaayo ne tugezaako okussaawo embeera entuufu emulaga nti bwe tuba tukulonda ne mu Fountain of Honour Act ekuwa obuyinza ffe bannayuganda okukakasa nti ffe tukulonze bino wammanga tebikugwakira jurisdiction yo teriiyo naye ate ayagadde okubyejjagala mu kusembayo ng'alinga atulaga mu kaseera kano nti n'obudde bwange obw'okufa butuuse kaakati buli kibi kyonna kyabadde akumye nga badde bamukugira ayagala kikola mu myaka gino egisembayo naye nga bano bonna bw'ofuna Opondo okujja batunuulidde ku bigambo ebyo byenkumenyedde His Excellency the President byazza atuusa ku Bwakabaka bw'e Buganda ekyo kyoyita exhaust pipe the engine is himself Museveni I see
Kakati bwe tutunulira national guidance n'ebigambo bya Ofwono Opondo ng'ayogera ku ssebuufu bwango. Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Gwayita Mutebi. Ne the so-called his kingdom. Nenga nti bwe gutyo bwe guli. Buganda yakuse agenda sesemera Buganda is the so-called kingdom. Kakati bwe ntunulira ebigambo ebyo biri reflected ku buyinza abukutte mu 7 nti yawadde baneki amakubo. Kakati njagala okutandika n'ebigambo bino nga ntegeeza bonna bannamawanga gye muli nga nzigyeko ekigambo nti ffe abali wano mu Central Region oba kye tuyita Buganda Region njagala okubategeeza ebigambo bino nga just it is a note mujjemu amagezi ge muba mutwala era nga mbawa kyakulabula buki si kubeegayirira ate era si kufukamira mu maaso gammwe. Ono yayinza okusembayo his excellent president eggwanga Buganda okuddamu okumanyirwa mu manyirwa bwetyo. Naye mbawa amagezi mu states 13 nga bwe tuli mu biseera biri Buganda Bayibuli yasoma ebigambo bino nti anaabeeranga ow'oluvannyuma ow'olubereberye alifuuka ow'oluvannyuma n'ow'oluvannyuma alifuuka ow'olubereberye. Mu abaalugabire ba Museveni be bannannyini kigambo ekyo nti mu kusembayo okwo mwe mwajjanga kabonero kalaga nkomero ya nsi so si tebwali bukulembeze kutegeeza nti buli babulungi era Bayibuli wali eboogerako yaga nti obukulembeze bwabwe buli bwa musibira mu bbwa. Nabayita mwenna abasoma Bayibuli mbokere mu Bayibuli gye tusomako naye abasinga ogifuna nabaga nti 1971 Bayibuli ezo ezaafuluma ezogera ekigambo nti Isa Masiya oba Isa the Messiah mwe muli ebigambo ebyo nga tezinnaba kupunguukibwa kuba kati lwali tuli mu ya 11 kugibwamu mpapula mbasube ku Bayibuli eyo mugisomeko mugitegere buki bulungi. Naye abo abaalugabire bajja lwakabonero ka kutunuulira nsi bwegenda kuggwawo era baabawandiikako tebaligenda kuba balungi bwe bagenda okutuula. Bajjuliza ennyukuta egamba nti ekibiwe kyenyalo kirituula watukuvu ensi eritabanguka. Ebbanga lyonna kye mbagamba nti okufuga kwa Museveni kibadde kikolimo gye tuli most especially eggwanga ly'Abaganda ne bannayuganda abasigalidde naye ng'ate kyenyalo kye kyatuula watukuvu. Kubanga bwe ntunira Ofwono Opondo talina maanyi nga sinaba kutuuka ku Ofwono Opondo kampa amagezi ku bano bannayuganda abasigalidde. Amagezi ga Buganda gezeetambuliramu etambulidde mu biti ebi 5 lwe lulimi lwayo obuwangwa ennono obulombolombo n'empisa ye essence oba empagi 5 ezizimbye obwakabaka bw'e Buganda. Nga tonnatunuulira amagezi gavudde mu bazungu kujja we tuli nti twasooka na kuba na byoto nga yensoma yaffe n'engero n'okuyigiza kw'omwana empisa okumutraininga okuva wansi mu myaka gye gya infancy n'atuuka waggulu n'aba nga ali ku level eyingira ebisaakaate n'otunulwamu mu abo abayinza okutwalirwa mu bufumbo mu bw'abalangira n'obufumbo bugwa mu ssebuufu bwangoye kennyini. Bwe twava mu kusoma kwekuva nti tuli mu kifo mu bigambo ebiri informal ne tujja mu bigambo ebiri formal naye ate era obuyigiriza obwatandikira wano mu senta ya Buganda newankubadde tetwatandika na bibiina twatandika na buyigirize bw'amadiini ng'okusoma okwaliwo okuvujja mu budde buli 1848 Busamu bwe bwajja olw'okuba yali musuubuzi teyatwala ddiini nga kikulu yagigattangako ng'okusimulamula abantu naye tekyakitwala nti nateekawo ekigo ekigiriza abasomi n'okumanya administration yalidina vizira nedda ssebo sine bin amiri ekintu kitegeere weerabidde oli alina visa muyinde yasooka mu busuubuzi twakinyonyola luli sine bin amiri ye mberebere wano 1840 n'akakasibwa Ssaabasajja Kabaka mu 1848 n'amuwa n'oku kifo kiri kyeyazimbamu Nakasero omuzikiti gwe Nakasero okutandikira onaga nti eryo lyerinaabe ekkubo lyo okweyo yenna gw'ono yagala okuddamu okutwala mu ddiini yo n'okuyigiriza obusuubuzi ku Ntebe Road awo. Kaakati tuddako 1877 Anglican ne gundi eri ey'Abakristaayo Abakatuliki Romans. Kaakati bwe tuveeyo mu kuyigirizibwa kw'ebyo amagezi gaasaasana mu Buganda nga mayitirivu nga tuvudde mu kusoma kw'okubeera informal ne tujja mu kuli formal nga tutandise na ddiini ya Katonda. Amagezi gazze gasaasaana essomero ebbereberye wano mu Bwakabaka bw'e Buganda lyatandika mu mwaka gwa 1991 eyo Namiryango. Agasigadde agajja gameruka 1993 1994 1995 ne galyoka gasaasaana mu kweyongerayo mwaga agateekeddwa okubanga
amagezi gasaasana mu parts za Uganda mu sese 13 naye abasinga babadde ne information yene egamba etya nti Mengo Hospital yatandika mu 1897 bakitunuulira nti waliwo kituyita Mengo School oba senior secondary school naye yo teribanko somero berebere mu Bwakabaka bw'e Buganda yadde ekigambo Uganda mu high school essomero berebere lyatandika mu 1917 ne tubanga tutambula okweyongerayo kaakati balibo batunuuliranga Mengo Hospital mu 1897 mazo tekebwawo nga n'amasomero gano gatandise dormitories zine bazikyusa ne bazifuula essomero erya senior secondary school okubaako weetandikira naye ng'eza bisiro by'abasawo kale ne lijjanga lyatandikawo mu 1993 ng'essomero naye ng'ate ebberebere erya Namiryango lyatandika ki dda naye olw'okuba nti eddwaliro lye lyali likulembedde wano mu mwaka gw'1897 essomero bwe baaliggulawo balowooza nti n'essomero lyatandika mu mwaka 1897 ako bakatereeze ebyaffe bisobola okutambula obulungi amazima kaakati ntuuka ku kiriwa nti information nga bwe yajja etambula olwaleero bwetunula Uganda weeri okuva mu mwaka 1901 up to date 2021 gy'emyaka 7 emeka egyo 120 mpulira mugumu amagezi gasaasanye mu state season 13 njagala kulabula abantu batasimboka wano agatacyaliko kwekwasa nti mutulemeredde tetukyayina kubanga bw'osoma university ziri mu ggwanga Uganda buli state kumpi ayina university kituufu amasomero gonna aga primary mpaka university gye gakola ki gye gali amalwaliro gabunye buli wamu nja kusaba abantu bano bannamawanga bakola sese 13 dwaki temutuula ne muzimba ebitundu byammwe biri ofuna Opondo okujja okuwogganira eno tekiwa makulu ng'oyina ebudaama gy'okola ki gy'ova lwaki amagezi ago togatwala budaama ge wasoma ennyo ne guidance eri esembayo ya national guidance nojja mukukumbe n'oteeka ebudaama abadaama ne baba bategeevu ne bataba kigonzigenzi nga ggwe abaffe bannayuganda basigalidde amagezi tebakyagakugira nammwe mudde muzimbe state zammwe emyaka gino agenda okuwera 3 ku 10 nga naffe Buganda tubaako gye twegomba nti why bwe ngendako mu state y'ettoolo abayivu bangi era bagezi gye bali kangende mpumulire eyo lwaki buli ali mu state 13 zino obuvo bwe n'obudde asuubira kuggwera Buganda ne tutuuka ku element eyo temulina wammwe gye musobola kuzimba n'amagezi n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa okusinga okujja nga muzimba entalo ate ne tujja tuzoogeko ne mugaa nti olaba abo basobosoze batusosola babasosola nga baliriddawa ne Bayibuli yawandiika n'ennyukuta neetegeeza Katonda ategeeza abaana ba Isirayiri ab'Emisiri nabaga nti okuva n'olwaliro Misiri tokyaddamu kwekulumbatiza ku baamawanga mbategeeza butegeeza banna state 13 ziri ke kaseera akatuufu Buganda mugenda kugivaako ke kaseera kayo buddako butaddamu kugyekulumbalizaako ono yasembayo omunywa matamu 7 ava mu busa mu ebyo byonna mugendere bye mukola oli yagamba nti titi fotati oba akali adda kaddadda amazima ebintu bye muli mu kutukola mu Bwakabaka bw'e Buganda olwaleero bigenda kukyuka byetooloole nga temukyalina gwe mwesibako nga ne bukwata ebisubi kikaluba mugendere statement ze mufulumya nga musuubira nti Museveni wa Lubeera is emoto ekyokubiri mufeeyo nnyo mutwale magezi muzimbe states zammwe gye ziri nammwe mube ne jurisdiction etegeerekeka bwe gabanga amagezi ga Mailoland gali wano mugasitwe mugategeeza Obwakabaka bwammwe kitugezeseko tunulyanga Buganda bwe yakola naffe abali mu states zino eza Bunyoro Butoolo Ankole Kigezi West Nile ne Madi Langona Choli n'okwogera ku Kalamojja ne Bunyoro tugezeko gatwala naffe tubereko ne stake ku ggwanga lyaffe kubanga Mailo kitegeeza stake mu Bwakabaka bw'e Buganda. Kankubuuze Jakana ng'otwanjulira n'otugaziyiza omulamwa gw'olunaku olwaleero. Yes. Oyogedde ku bantu abataano ng'ofuna Opondo y'omu ku bo. Nzija era babaddendaga abana maliriza kino ndyoke nkulaga ekyenjagala otutuuka ku bano mbabuulire buki bulungi. Kaakati bw'otunira ofuna Opondo ofuna Opondo yafulumizza ebiwandiiko nga bikaabya mpulira era tebinyuma. Kaakati ofuna Opondo bw'omuvaako twasooka jjo lyabalamu ne Saamu Mayanja omugwegwenyufu oyo mpulira bwe tuva ku Saamu Mayanja sebo ye minister w'omuto w'eby'ettaka ekyo bwa minister oli Bayibuli yasoma ate dokita uliriza mu mateeka Bayibuli yagamba nti ebitiibwa bye mwetisse ku migongo gyammwe
tekitegeeza nyiririza mmwe gye muva. Kyali kitegeeza ki? Kiyintaputire nkitegeere. Ekyakitegeeza nti ekitiibwa kye weetisse si Luganda. Enkeera Katonda akikuggyako omulala n'akikola ki? Noddayo naye empisa zaffe bwe zifuuse enfu ate ze zoonoonye ebitiibwa bwe tukoze eki? We tutudde. Bwe mpita oyo tagwana kitiibwa kya bwakitiibwa Mayanja. Yeegaana dde eggwanga lye. Omuntu ayeganye eggwanga lye mu ddiini agwana kuttibwa. Omuntu avudde mu ddiini yenna agwana kuttibwa. Mazima mu biwandiike byonna byazaakola Mayanja Buganda Sam ye yajeegaana dda. Yajeegaana. Agamba terinawo agiraba. So si bigambo bya Mayanja kennyini. Ng'ongamba tulina omuntu oyo. Gowanganje erinnya lye eriva ku maama we kusala mugga Mayanja. Mu Bwakabaka yentolokeze yokka. Mpulira. Era njukira twali tugambye okubakolera episode akasomesa amannya ga Buganda ameekusifu agalina ebyafaayo nti Namusoke. Bw'oyogera ku linnya Namusoke kitegeeza ki? Nti maama yagenda mu mwezi nga yeetisse olubuto. Mpulira. Bw'okuteeka erinnya lya Namusoke. N'ogamba nti Kasowole kye ki? Nti oyo yafuluma na magulu so nga ate mutupise ennambulukufu tusooka mitwe. Bw'ogamba nti tunuulidde Mayanja nti yasala omugga. Ate bwe tunuulira Kateebe nti baamuzaalira ku lubalama lw'amazzi ng'ekitiibwa ky'olina nti tulasaabaatira mu Kateebe yoleka mu erinnya ly'Obwakateebe. Naye ng'oggyeko Obwakateebe obw'empisa n'emyoyo gy'Obwakabaka bw'e Buganda kale amannya geetaaga otunulako n'okugamba nti gundi bamutumye erinnya lya Ddungu lijja litya nti nze Ddungu Jakana kubanga ago tegalina bika ng'omanya baamuteekako eraama ey'obuzadde naye ng'empewo yagimulambikako erinnya liteekwa Motoomwa. Amazima. Kale bingi otuteekeddwa osomesa ku ebyo bajje nga babitegeera. Kaakati bwana Mayanja erinnya lye kijja ng'omaze nnyoko kulinnya ebigere byo ng'ali lubuto mu mazzi oba mugga Mayanja. Eryo erinnya bateekwa kulikuwa empewo zo zikutambulireko kubanga liba likubangibwa. Naye wagamba naawe erinnya lyali kubaddeko. Ate twali mu nsiko mugga Mayanja guli eri waffe Bulemezi gye gusinga. Mayanja munno entegeera nga muzaawukanya nnyo. Eyapunguuka. Abo be bajjanga boolaba ebigenzigenzi nga ssente ze zibaliko basomye nnyo abazadde babakuutiranga kimu empisa ne bazisuula obutegeevu n'obuyigirize baakanyanga kubagamba asomye nnyo yaafuna essente mwana wange soma tulyoke tugaggawale yagenda okitunuulira nga yeerabidde ekintu kimu nti obuyigirize tekitegeeza mukisa. Kirala kaakati Mayanja bw'avuddewo ne tujja tusunuulira n'abakooba oyo naye minisita ebigambo byamuvuddemu simanyi yawana tuse ate kufuuka muguya bw'atyo ne ntunuulira ne ŋŋamba ensi ebadde etya gye butavuddeeko awo Frank Gashuma gwe tubadde tuliko wano afuuse tuli kikira kyagoonya mutabani wanna tumunoonya wuyo akwataganye ne Babbiiru Smart eno Mugira Enoka tukwagala Kibuli onnyonnyole lwaki ovuma abavandimwe n'oba disputing ne baga nti Smart bagwa mu kintu luse lwa Buganda mbu tebalina stake wano. Yes tebagirina ate ekyo nkiddamu Gashumba n'omunnalwanda yenna gyali n'omulundi temulina stake mu Uganda omusouth Sudan omuna Kenya tebaba na stake wano. Saagala mugambe nti twayogera ekintu kino mu bukyawo oba mu bubi naye gubaga nti bwogende bulyambwa lyambwa Bible tuge bwogenda mu Efeso fuuka mu ki mu Efeso ekibalemye kyekyo. Kaakati tubadde tukyali awo Onyango Obo n'avaayo oyo n'afulumya amawulire nti Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwango gwe tuyita Lukomwa n'Antawetwa omukadde gwe tuyita Ssekabaka Mwanga nti yali muli wa Bisiyaga n'afulumya atiko y'ennene era njagala kukola ku atiko ya Mwanga butereevu okulaga Mwanga n'okutambula kwe kuzze kutambula specifically otutuuka wetukola ki wetuli nti enju ya Ssuuna evuddemu layini y'abaana bataano ab'obusidde obusika okutuuka ku ono Ssebuufu Bwange aliko. Kaakati ye nnannyini lubiri lwa 1884 bano ab'NBS bakuba mu 1885 olita waabwe Ismail yani oyo lipoota waabwe eyali awolembegerera okwo ku TV ne mugamba nti ebyafa lwaki temwogera bye mutegeera olubiri olwo luleze bannayuganda emyaka emeka emange bakabaka bameka bataano ye first parliament y'eggwanga lino okuteesa kwonna kwebyo tusinzidde ku olwo. Njagala kubuuza Onyango Obo bonna bwe bavaawo ono Ofwono Opondo bonna gye bava yeeyo Budaama bambuulire nti Onyango Obo bwe tuba tumuwaabidde mu kkooti asobola tutulaba kulina giyabwe ey'obujjajja gye buzze butambula nga buva jjajja kye yali akola ne gwe tuyita Mwanga
yabategeeza nga muli ku lusegere nti ono yali ali ebisiyaga approvinga ekintu ekyo. Onyango oba abijjawa ate abijjawa bw'ofulumye mu article nze tobibuuza Jakana Nadduli ate article gyolina okubuuza nti yabadde yaani bwe bakuyita ku TMO nga Gashumba yatuwawaabira naga nti tuleeta genocide it is him to prove genocide yeeriwa so sinze yabyogedde yawe ab'omusango gwe ng'asinza ku biga bye nayogedde approving ekoti nti twagala tukwata omuntu ono olwakawaayire ennyingo bweti mu constitution neeno ono yayogedde kiri insulting ekita violence n'okweta genocide. Kakati Onyango Obo fwe bwe tumuwawaabira yajja kujja atuproving who he asserts must prove. Yagenda nti Kabaka Mwanga yali muli wa bisiyaga. Jakana bw'oba onnyonnyola ebintu bino nze nno nabadde ndeese kimu ky'Ofwono Opondo nga ndowooza nti article gye yawandiise abo bonna n'Onyango Obo bali ku Bwakabaka basimbuliriza ebigere Saamu Mayanja Onyango Obo Ofwono Opondo N'Abakooba Franka Gashumba mpulira bonna babadde mu kkobaane ze exhaust pipe amamatabi ga Museveni gabadde atandise okukozesa agagezezzaako okulinyira Obwakabaka mu kusambaza okutali mu makulu. Waliwo engeri eririgo gye tusobola okuwaabiramu article oba n'omuntu yagiwandiise article tuba tunawaaba omusango gwa Buganda oguli straight forward tutandika na kigambo article. I see. Eno mu mateeka nga bw'onoogamba omuntu I have the intention to sue kati ate kubikwatagana ku institutions ennene eba article mu ntandikwa nti Buganda bwe yawandiise article mu lupapula lwayo olwa ddoboozi singa dda luba lwa Buganda va ku baproprietors abaliyo nti tukumibeze ekigambo Buganda ng'eziriyo nseekeezi nga bannannyini kaakati oba Buganda yawandiise article ng'eyise mu lupapula lw'amawulire olwabukedde mpakyakulabirako naye abo baafa dda ate ono gwe baateekayo oli ali ku nsaniya za muceere muwunguufu nnyo oyo atwala amawulire ga bukedde Smart Vision Group y'olwaleero aliyo kati erinnya lye ye yaani yavuddeyo nga yakaweebwa ekifo yabadde presidential secretary bamuyita Doni Wanyama Doni Wanyama bwe baafulumya amawulire agakwatagana ku Jakana Nadduli nga bwe bankutte nalanze Ssaabasajja Kabaka we nakakasiza ddala nti talina magezi nti gwomu kubaabika talina magezi. Amawulire kintu kikulu nnyo mu ggwanga. Mpulira Ofwono Opondo ekintu kye kya ICT n'okusako national guidance information yefulume weteeka okubeera guided. Bigambo kye bifuluma mu bantu babagenda mu maaso amawulire gawulirwa eggwanga lyonna ne gatatomera mawanga. Mpulira n'ofulumya ebigambo ng'ebyo kankubuuze abantu bataano abo lwaki obadolinga n'abakooba mu bataano bano okola kutya lwaki n'abakooba y'omu ku bataano bano abawagidde Mayiroland ku his excellent president okukakasa nti ebigambo ebituufu babadde baki ne n'abakooba minisita waaki w'ebyettaka oyagala kwerabira mpulira abo be babaddewo nga bazimba naye obumubuuza nti n'abakooba ebbanga lye wava mu Busoga n'ojja ofumbirwa eno gy'oli emitiiyana kibbaawo abanga alina ku properties bakamusenda emirundi emeka nti yawasa Musoga. Ekyokubiri bano bonna baleke kwewugguusa ekintu kibategeezeza mu episodes zonna mujja kulya miliyoni 10 bimeka oba 3 ne bwe kaba kawumbi member of parliament muli bina akaluka Museveni akagwa nawulya kwe bakuba mu mawulire nti bali banenyonaani aliko secretary general aliko Lumumba abaddeko bali banenya NRM nti babawe biliyoni 8 mweji bajiweka accountability ne bakuba n'amaka goyo gyali aguze mpulira ne baga nti ku sente biliyoni 8 mwemu ezamwe bwe za campaign gegana amaka yaguzeeko mpulira ompulira bulungi kuwulira bulungi kakati ono njagala okubategeeza nti biliyoni 8 weziba zazigenze bugenzi mu campaign biliyoni 4 mwezi gwamu bamebe pale tulina tekiwa makulu waffe kuzibawa buli omu ng'alidde akawumbi katya kamu naye tebugenda keera nkyofulume mu parliament nga omaze okuwaayo property eri eya mayiro eyo kikwata ku buli muntu yenna musese 13 bonna muvudde gye muva kuba ettaka lyammwe liri communal ne mujja ku siteeke ya Buganda ey'emmayiro ennamba eri mu kituyita obwannannyini kubanga ebyo yafuluma nga tuba na siteeke ku bwaggwanga lyaffe buli kika n'abantu abalituddemu ne Kabaka tubuuza ddi lwafuuka omukopi ansa yaakyo lwe lunaku lwagenda okugula ku mayiro janawo abalangira n'abalambejja abaana be babazadde kaakati bw'omala okukwata essente ezo ogenda okufuluma ebweru nga gwe kennyini weetunze misana nga tukyayinza kuzizzaayo onootwala kiriwa n'oga nti ekyobwannannyini kyekino nga ate ettaka baga erya gavumenti ki ekitatuula ku ttaka
igwe ne bona otwala akawumbi yes ogenda kaguza ki kagayiza nebonasigadde kuba nti ogula liizi nti awo tewabaawo gavumenti yekwinako obuki nezibakuwadde kitegeeza sente bazikwazise kale ntegeera eyo muli bato buto kyobula nti Museveni magakaawo yatugamba ekigambo kino n'agamba mu bwakabaka bwe Buganda yali mu nsiko nti Obote yali musiru n'amatukira ku bwakabaka obukulu nga buliwa yali bulese bwennyini obwakabaka ng'obwo bwennyini bwesuula abaali balowooza ng'omutegevu kitange buli lwakyogeraga nti nalabira ddala Museveni omuzungu omuganda oba omuddugavu mu ntegeera so tuli ku kikulekule bagenda okumaliriza okuvaayo bwekuti kye yali ategeeza kirabise mu kutandika myaka gino nga maze kukwata boyenza yali ategeeza ki ekintu ky'abamayega Mpanga Male Makubuya Nabaloga bano bakagere bonna abaaliyo ono omwana omulenzi ono omugwegwenyufu oyo Wasajja n'abasigalidde be baali mu kabonda akasiba Ssaabasajja Kabaka obutamanya bantu abo nti be baali ekigambo kyapa mu ngalo naye ng'ate Museveni yali akifukirira emabega ng'ayise mu Baganda bennyini basoke bakyawo bwakabaka bwabwe goyise Wasajja sebo mulangira Wasajja oyo naye ate abatankanibwa obulangira bwe buli awo bwa kiboggweboggwe bw'oba oyogera ku Nsobole addeyo atunulire kitaawe Mpanga yali omugagga wako tabimanyi abimanyi ekyokubiri bw'otuuka ku element ebba ebyama ng'ate gwe obigabire opponent n'omutegeeza nti nange munange omanyi omusaayi gwa maama yali Munnalwanda kale kino ekintu tuba tukirimu ffembi bye mugenda okwegulagula bwe mutyo Omunnalwanda walubeerera paka ddi si walubeerera wano ekyo mukitwale mukijje kunze mpisa ze zigenda obbafuula ab'olubeerera singa tezituukane bwe tutatuukane na mutindo mbalayira mu linnya lya Katonda nkiddamu Jakana someni Nadduli mu maaso gammwe bwe mutaakyusa empisa zammwe mugenda kuboolebwa ng'ekikolimo ekibaliko mwabaire n'omusayi gw'Ekiyisirayiri Katonda bw'abazunze mu mawanga ne mutambula ne wano temugenda kunywererawo statement ebadde format is on judicial notice Abanakenya be tuwangaaliramu bonna wano gye tuwangaalira bayogera ekintu eki kimu nti okufa kwa president Weri Magufuli kwalimu omusaayi gw'Ekinyarwanda okuteekamu engalo yaagwo ne bagamba batya nti Magufuli bwe yagamba Abanarwanda abano bonna nti wano temulinawo stake naye ente ze mulina no mwazisanga wano onfuna bulungi mubadde bawalana Magufuli Museveni abadde asooka kubanga yagoba Abanarwanda n'abafulumya gundi Tanzania ne bafuluma naye nga yabawa ente zimeka nti twala ezo zino za Tanzania abaffe ebyo tembiwulya mubikoleko n'ebyo tembirowoozaako nti bannaye naffe tuli wano n'otusindikira Gashuma naga nti bategeeze tuli kikira kya Goonya era nayo Jakana mutabani wa Magufuli nze ngenda okukola ebyo gwe mugamba abagambe ekyo bannaye mugezeeko okuyiga n'empisa tuziwaŋŋane n'enkizo Abanarwanda okunywera wano nkiddamu ogusembe nga tunagenda kugundi ono gwe tugenda okutuna ku article ye Ofwono Opondo eno by the way egenda eri Bannarwanda buli kisi Munnarwanda most especially Abanarwanda si Abalundi mugezezzaako okulema okutegeera ebigambo bye tubagamba buli afulumya article ne ku mukutu ogusigaliddeyo nga bamaze omusasula azze kugamba Jakana Nadduli nti atwawule ffe Abanarwanda abamu twagala obwakabaka bw'e Buganda ebigambo bye muŋŋamba byali badde birungi era nga bituufu naye tebidda gye ndi biri off topic ate biri offside ebigambo ebyo bwenna buli Munnarwanda gyali nti ffe tutegeera obwakabaka bw'e Buganda nti bwatulera nga history tuzze tubamuwa muwandiike ekiwandiiko nnamutaayiika ngera mukyegaana lwatu nga mwegaana bano wammanga ku bikolwa byabwe His Excellency the President nga yennyingo nnamba emu mu busosoze yasooka owookubiri tusseeko Gashumba Franka oyo musosoze wakubiri ebbeere lyo likwe yalonka noono kwe yadda mutandika otutunulira n'abasigalidde abali mu gavumenti abazze bavaamu ebigambo nga Museveni yabibapise naye ng'ataateekawo obukyayi bw'amawanga mwabadaama mulina kwegaana Ofwono Opondo ku byalumbye Ssaabasajja Kabaka oba Buganda ebyo si byoli bimulaga nti ate oyo omu Ofwono Opondo waali bwaba munywanyi wa Museveni omukwano gwazimba gwa busosoze obanga bwe mutyo mugutegeera mugugenderere naye Abanarwanda ebigambo bye muŋŋamba nti naali badde nze ndi mutuufu naye waliwo obusosoze mukyali bato buto muwandiike ekiwandiiko kigamba abo baleeta busosoze
bwe tuli mu kuba tubagambe Buganda we yabasembeza yabasosolwa ddi mpulira yabasosolwa ddi bino bwe muwojja tuzadde mu Baganda naffe Baganda tuwasizza Abanalwanda nabuuza ekibuuzo kino nkibaddiramu Omuganda yenna gy'oli nga Saamu njo oba mukyala we Munnalwanda nga kyekyamuta okwogera bye yakola ebyo mpasizza Munnalwanda eggwanga lyange nga natundayo Munnalwanda nawasa Munnalwanda abaffe mu abakyala baafumbirwa Abaganda nga mwafumbirwa Bannalwanda Buganda wagitunda kubafumbirwa omusajja Munnalwanda olw'essente olw'obuyinza bukeera enkya nayo mba nakuwasa nkiddamu nga nina Munnalwanda waka ensi bw'eritabuka njamuka kassekika ky'abaana omanyi gye kiri sookodde ewammwe mpulira kubanga mulemeddwa otutegeera kye tubagamba ate mwefudde mwewuguusa buki bwewuguusa ebintu mubimanyi era mubitegeera mpulira kale awo tugezeeko tuteekawo okulongoosa ate kale kiriki y'abantu abataano gyenjagadde okutunula tukatwatune ku kigambo ekyonya Ofwono Opondo tumutunuulire mu buto bwe naye ne biri ebisigadde nga situnaba kubi dissecting kubitunulamu njagala okutegeeza Ofwono Opondo yazze n'ayogera ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebigambo by'amwebaliza wano mu wiiki gye twakakuba omugongo mazima n'agamba nti so between the lines the meeting couldn't have been more courteous when Mutebi said in Nkoni Masaka last week mpulira kinnabagambe kitu kiretingire ku kigambo kino tugenda kuba kimu ku kimu mpulira Museveni bwe yali alagiriza his excellent president Katambi Kaakaayita naga nti when you go to the parish of Mutebi here ono kyazeemu wafuna twabuuza Museveni tubawo ekyokulabirako bwe yali alwanyisa Bobi Wine obutateeka kwagamba his excellence yali akaanira title ye nti ebeera ku muntu atya ne bamuga nti bwe twagenza kitunira his excellent president ng'oli president wa ghetto ghetto bugeto bayaaye naye ate ghetto y'abayaaya eri mu jurisdiction y'ekintu kyonna ky'otwala kale ne president wa ghetto naye omufugiramu te bwegute bwe guli tikale naye kyali kimukanyisa kyali kiki just title kuwaŋŋana kitiibwa na nkizo ne wano bwe guli lwaki bukeera enkya n'ogamba nti when you got the parish of Mutebi title ya his majesty n'otagimuteerako Abaganda tukwagale mumusuute tukusuute kale bw'otunuulira ate lino eggunju eryokubiri era Buganda amagunju tukyalina mangi agaagala okulya enkoko tufe nnyo okutunuulira tukwata kijambiya eggunju balitezaaki ne Buganda etunule mu mbeera eyo butya bwe tugenda okukwata amagunju gano agaagala okulya enkoko kyoyagala okungamba Jakana kunaabuula kumalamu kitiibwa kugoberera engine exhaust kye yavudde evaayo n'egamba nti Mutebi ng'ate n'oli bwe tugamba addresses the king of Buganda by his name Mutebi ekyo kyo tukigenze Ofwono Opondo kyagezaako okukkaatiriza nti ebigambo biri Ssaabasajja Kabaka bye yayogera ebyeri byali byeyongera okukkaatiriza nti era Kabaka nammwe Abaganda Bannayuganda abalala mubalabanga baali Fiji ababundabunda era yeyambisiza ebigambo bibiri views Ugandans as aliens or refugees in their own country nti mubalabanga ababundabunda mu ggwanga lyabwe ekigambo kino kiddawo Ofwono Opondo abeemu amagezi mpulira ag'ekizadde era agategeera tebuyinza kukeera nkyanga bwe kigambo kigamba stipulation yange bwe tuba tujjuza oba ogenda mu kufuna national ID oba ogenda kufuna passport babuuza obugambo buno nationality Ugandan ne bazzaako akala kagamba katya kankaka tribe ekiba kiyita batya tebusobola kukeera nkyanga ndi Muganda nenkaanira Budaama mazima ako kota kategeeranga n'asooka akatunulamu nga kakulu mpulira bw'ogamba nti tubalabanga ba refugees in their own country musiteeke kina jurisdiction ki mpulira bw'otunulira Morrison report nabategeeza nti yaddamu n'esika endagaano y'olwenda mu 1961 nga Buganda jurisdiction ye article esooka mu ndagaano y'olwenda eri ng'eraga jurisdiction y'ekigambo Buganda gyekola ki n'ebitundu ebirala ebya Bannayuganda gye biyita ne stakes zaabwe mpulira Morrison report mu 1961 December yafuluma nga babuuza nti buli yenna eggwanga gye liri eryagattibwa ku Buganda nga lyagala okuvaayo lijje liwa apiiru yaalyo tulikutule
Onfuna bulungi? Nkufuna. Buyaga ne Bugangayizi gaali amasaza ameka? 2 ne gafuluma ne gagenda. Mpulira. Ne tusigazaayo Kooki eyajja mu 1895. Ne tusigazaayo Buluuli, ne tusigazaayo Bunyala. N'amawanga gasigadde agegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda. Ne bw'otunuulira wano eno Pookino gy'ava nayo yegatta 1680 bonna baasigala ku Buganda. Onfuna bulungi? Kati ne bafulumya lipooti egamba nti byonna oluvannyuma lwa Buyaga ne Bugangayizi okwagala okudda ng'ate eri wali omumashuro ng'ate n'omugaba abayisizza bubi ne baga nti twagala tuddeyo ku Buganda ne baga nti ekyasibagibwa tekikyayinza kukyusizibwa mwagenze mwakoze eki mwagenze. Buganda nesigala ng'eri unified mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo esooka ne territory jurisdiction yayo gyeyita buli omu emanyikiddwa. Mbuuza Ofwono Opondo bw'oyogera ekigambo bannayuganda Buganda evaano n'emalayo mpaka ku nsalo ziri. Buganda erina ensalo zaayo. Webale nnyo. N'abaayagala Ziyambako 10 ne mmeka? Baweebwa akakisa ne bagenda Buganda n'esigalayo. Ofwono Opondo gy'obeera ku malwa ate gwe gy'oyagala okuvaayo ate ojje waffe. Nga oyogera ekyo nga tubalabanga balefugi mu ggwanga eryewuwe ery'emu Budaama oba mu ggwanga erya Buganda gw'ate mwojejembera muyogera ebyekyana ekito. Mpulira. Muleke tuteekamu ate empisa zitali ntuufu nakutulowoozesa nti mwe musinga era nti muli b'amaanyi ba lubeerera. Ekyo si bwe guli. Ofwono Opondo ddayo tunuulire mu akayibuzizo enkadde weetereza nga ggw'omu. Mpulira. Ebikwogerwako bingi nze mbirabye ku mawulire okutandisa okujja bakuleetedde emize gya kubbanda weya bakuleetedde emize gya kukola gino kugwa mu mabaala kufuka eyo. Kakati ebintu ng'ebyo byekyana ekito Budaama oba ogiwadde kitiibwa ki? Kye mbagambye mu ntandikwa nti mbawa ku magezi musomye era mu buli bayivu buli waggwanga gy'ali information tekyaziyizibwa. Onfuna bulungi? Muddeeyo muzimba amawanga gammwe mu sitese 13 ne Buganda etuuka okubeegombako nti bwe ŋŋenda e Budaama sitaagala kuvaayo. Lwaki buli abali mu sitese ziri endala musibidde Buganda temwagala kuvaayo? Kiki ekyammwe ekiri wano? Ate nga twababuuza nti bwe twali twogera ku ndagaano y'ennyingo 15 eri eyogera ku ngabanya y'ettaka nga bwe lyali twabuuza eri e Budaama eryokaayanira erikufudde gwe okugaa nti tubalabanga barefugi eryagattibwa ku Uganda lye liriwa? Mu mayiro 50 sikamawuze 12 ez'ekibuga Kampala bw'otunula emayiro 98 n'otunula n'ebisigalidde. Ofwono Opondo eby'e Budaama bye biriwa by'otuwa wano? Mpulira. Akayanira byeyasangawo. Ate ebyeyasangawo ebiriwa gamba ebitali bibye. Mpulira. Byeyasangawo olinga mugamba nti byeyasangawo nga byajjajjaawe. Akayanira gye yagenda ku busenze. Mpulira. Kye tugamba bulijjo Museveni nti ekkubo ly'okutte gw'ositudde oguyinza okukuba ebigere byo. Era nsabira ddala nga teриnnakubiramu byabalaba na musaayi munno guli gutalina mbojjanyi kuffe gye tuli gw'ogwana okufa. Jakana omusajja Ofwono Opondo akikkaatiriza nti mu Abaganda kubandowooza bw'agamba Mengo Kiriiki. Mengo Kiriiki. Akagamba ako kakyamu. Mpulira. When you talk of Buganda or either Mengo n'otufuula Kiriiki. The Mengo Kiriiki. Oba kigenzigenzi. Mpulira. Owekitiibwa omugenzi ayira former Prime Minister Kirunda Kiveedinda bwe yali awandika akatabo kabwe ak'abayivu kwa bonna basoma nga basinzidde mu India abaali basoma ekigambo nationalism n'okutegeera obufu bw'okutegeera eggwanga lyo n'okulyagala abaasibagira mu kigambo Uganda nga tebasoose tutunuulira bufo bwabwe nti bwe mba omunnayuganda ekinsookerwako kyeki nti ndi Musoga ekisooka ku ki ndi Muganda ekiddako ki ndi Muteeso. N'agamba ebigambo bino bwe yali awandika ku Buganda n'amaanyi gaayo n'agamba nti there is a crew eyali eva Mengo n'eraga essajja as the Mengo Kiriiki. Essimu yava Luweero nemutegeeza nti toyinza kugenda nkya n'owandika kitabo kyekyo n'ogamba eggwanga ekkulu eribaleze mwe Ofwono Opondo Bannaabakooba Bakinawuka Bagashumba Akinawuka Banyangoobo mufunye ettutumu nga musinzidde gye muveeyo oba mufunye ettutumu nga musinzidde mu ggwanga lya Buganda. Nkijjukidde nno na leero nti Nnaabakooba liba linnya lyawa? Busoga. Ye Busoga. Webale nnyo. Bulijjo si kyegendereza. Naye bwe bukeera enkya n'ogiyita Mengo Kiriiki ate gwe kennyini gwe Kiriiki ku kyoyise Kiriiki kubanga teri yabayita kwegatta ku ggwanga liriwa?
lino bwe ziba nga ziri states 13 buli omu kaladde ewuwe gyaba buli mbuzi ku nkondo yaayo ani anajja Budama anoonya Ofwono Opondo omutamiivu teri omugwe gwenyufu ate tunoonya b'amagezi nga mpozi ng'oweebuuza ku bya bussiru n'olyoka otunula kiriiki eyo bwetambula naye gwavudde eri n'ojja osanga eggwanga eritebenkedde gw'oyogera kiriiki ekyo yaligogedde kigambo kikyamu nnyo Buganda is a nation not a kiriiki ayongerezaako n'agamba nti kiriiki eyo kwe yagattidde abangirikaani abakatuliki n'abasiraamu ebiwayi bakiyise religious sects ebiwayi ebyo byayogeddeko be baaganyulwa mu ttaka naye ate beefuddemu mu kubba abantu ekigambo kubba akiyambisiza n'agamba nti they have extorted both in cash and kind from tillers, tandisafs and tenants. Nti mwenga mwefudde abanyazi. Mugwago wavu ate nga ye mugezi we M.i.S.O kubanze kwentero mulabo okuba muleeta ko yabakyaza mpulira ndoza ye mugezi wabwe asembayo kubatunuulidde babanga bwatu bwafaanagana nga yeyambye ekitiibwa kyagamba nti ava mu media center ate mubofu wavu wa mutwe adde yategera ebintu bino mpulira amadiini bwaga nti ge gabbye ettaka eddiini terisobola kubba ttaka muntu yabbe ki ttaka mu ndagaano y'olwenda amadiini gatwala square miles 9 mwezi akitegeere kyekyagamba nti baba wa byabwereere bacolonialist baba wa byabwereere tebaawa basamize mpulira kubanga Ofwono Opondo ayinza okubanga gyali is an infidel talina makulu mpulira kaakati bw'abanga gyali mu ddiini ezaaliwo twawa Katonda mu budde buli tetwawa balya mmere awo nkutegedde bulungi oba nfuna bulungi ettaka lya Katonda okuzimbibwa amasinzizo n'ebyokulaakulanya eyo lya Katonda mu kusinza square miles 9 mu mmeka mu bbiri z'eddiini 3 ezaaliwo Busiraamu Bukatuliki na Protestant nange mbadde nkituliranga ddiini okinnyonnyodde bulungi eryo ttaka lyaweebwa Katonda si lyabali mpulira ekyokubya ettaka lya madiini ago lye baawa Katonda endagaano yabasibaga nti teritundwa era terijuuka era terisengebwako lyerimu ku ttaka nga bwolaba eriri customary litwannyonnyola wano ettaka lya customary teritundwa nga tunyonyola ekigambo Buganda kitegeeza ki bw'aba ayogerako ekyo nti babba ettaka Ofwono Opondo yalage nti bajjajjaffe bajja wano baatubbako ettaka lino ng'eddiini yeritutte oba akaanira emigabo bajjajjabe gye baagabira eddiini ng'alaba baakola ensobi okuwa Katonda mpulira ye kyabannyonnyola naye bw'aba ayogera ebyo nga bw'ayogera nti ate amadiini gabba abantu era ettaka baalibba eryakitawo nga livaawa ate erya Buganda lye yagaba waliyo 92 ekiri mu Ttolo oba Nkola oba Budaama oba Eastern nga kyaweebwa amadiini ebyawano bye byagabibwa abasigadde mu jurisdictions ziri enkadde gye muli ewammwe gye muli Magundi babagabidde luvannyuma lwa ndagaano ya Lwenda nga buntu yeesimidde bwesimizi ku communal ate liri communal Kabaka ye yagaba nga yaba n'obuyinza Buganda ye yagabira Katonda yokka temunneebaza ku lwekyo nga n'eddiini muzitegedde ovaayo kubuluka nti ate amadiini Katonda yababba olwo nannyini bugagga ate yababba nannyini kuwa byebigambo by'Ofwono oli Katonda baakiwandika ennyukuta yagamba ne Kristo bwe yajja nabaga nti mazima ddala nze byonna mu byonna mpulira yali akiyogera ku kisinziira nti kooyo yantuma kubanga yenna byonna mpulira Ofwono Opondo bwe twawa Katonda twazza musango Jakana Ofwono Opondo akikaatiriza nti okusinziira ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ye gwayita by his name gwayita erinnya lye agamba nti the sooner you understand that temujja kukanga bannayuganda the better it has to be obwangu bwe mukitegeera nti okukanga n'okwogera bye mwogera tebina kye bikanga the better mubitegeere mu bwangu emyoyo gyammwe gikkakkane kyabaddamu okukola ekisinga obulungi omulimu omukulu addeyo okunywa malwa are you serious ekyo kyajja okusobola media center bw'aba tennakitegeera nze nayita his excellency the president fountain of honor w'eggwanga lino ne muwa ku magezi ngaddamu era nga Ofwono Opondo exhaust pipe y'oli nti tetujja kuwulira tukuddamu kuwulira kigambo kigamba Museveni yagambye nti Maryland nzibwere mukalubiriza tetujja kuddamu kugamba nti president yavudde Museveni gamba nti Kabaka bw'anaafuna statement yonna ebyobufuzi anaasibwanga
Tetujja tutwala kigambo crush Buganda era whoever call himself we as the Baganda that is an enemy of the Baganda number one. Tetujja tutunulira kigambo kigamba nti bwe tutunuulira obwakabaka ebyobufuzi kutunula mu kamwa ebitugenda bitunuulira. Afulumye ekigambo kimu ku statement says biri namugamba ebigambo bino Ofwono Opondo bitegeere. Yagamba nti yeye Ssaabalwanyi akere enkya tumutegeere sajja agambe nga bwe Ssaabalwanyi najja n'empamba ebyokulonda mbijjewo katudde mu mbeera gye twalimu. Mutegeere sajja nti executive president w'amaanyi kitawe ekiwata kijja kukutuka ogwokubiri. Ekyokubiri ava mu bino ebyekyana ekito ebyokujejemba mu byekyana ekito. Muleke tufuulira lumi lwaffe nti tulinga nga abavuma obuvumi naye nga bimwogera bye byo. Nembaga nti Bayibuli yaga nti ekyenyalo kirituula watukuvu ensi eritabanguka nga naawe ofuuse kyenyinyalwa. Ne bukeera enkya n'oyogera ekigambo ng'ekyo linaakutunuulira butunuulizi. Naggamba nti Buganda giveeko gwe yogera ekigambo kimu nti chapter 246 nga bweri mu constitution nti cultural institutions ziziddwawo. Gwe gamba Buganda nti olwaliro cultural institutions zikoze tutya? Tulaba oba onoosigalako nanti olina amaanyi era wakula bulungi nnyo mu 7 era amagezi olina mangi. Wano mu 1980 nsuubira bwe mbanga sikubye bali naye nga nkakasa before nga bali bavudde eri mu kujja okutunuulira embeera yaliwo ya UNLF ng'emaze okutuuka wano. President wali ku press made yavaamu ekigambo ekigamba nti the Baganda developed a cancer of political myopia. Nti twalwala political myopia. Nga tumaze okwekalakaasa ku nsonga eyajja mu nnonda yaffe yaliwo nti ayi nnonda tugenda kugikkiriza n'ekigambo ekyo si kituufu. N'atugamba twalala political myopia. Olwaliro gwe tuba twogera ku political myopia mukulu yaani. Eyamulwala kansa oyo ow'ebyobufuzi. Si oyo. Bunyazi bufere bubbi kiki. Ne bano bwe bali bw'ofuna Opondo ntegeeza Obuganda n'abasigalidde nti abantu abalinga bo tukyalina amagunju mangi agajja. Ne tetugezaako okutunuulira amagunju ago ng'ekyokusaaga. Mufune nti amagunju gattibwa gatya era gavaawo gatya. Twewazise ebinonko ng'ebyo ebigenda okujja wano ng'ate bitunuulira eggwanga lyaffe ng'ekitali mu makulu. Bw'agamba nti twewazise ebigambo ebyo the earlier the better okutegeera tetulina gwe tusobola kukangakanga. Buganda tekangakanga etunuulira bikolwa. Mu S.E.O action naffe tumanye nti kakati action yeetaaga kino. Eyatuvuma political myopiarism gye twalwala. Kaakati ate bwe yajja mu 81 yaddukirawa. Buganda gye yalwanira. Abalwala baki? Political myopia. Yali akimyeyo kimba political myopia. Oba yalabanga bebanga okukozesa amala abasuulu oluvannyuma. Kwesiriwaza. Muleke kubejjagalira okwo. Ndayira munyera kata Museveni bwali bafudde kibwatukira. Gye bali muziika tebalangangayo. Alidda ku bukulembeze ateeko ziikulayo omulambo gwe agubabule. Ebyo bye mulabanga ebyokusaaga. Mulabanga ebyokusaaga mbi bategeeza. Mulaze eryanyi nga mwefudde bayimoto. Naye ebigambo ebitandise okuddiza Buganda. Tebatuwandiika nkoni wankubadde Ssaabasajja Ennyukuta yagambye tetwegombangako kuva mu kigambo Uganda. Naye ate nkitegeeza Abaganda olwaleero ebikolwa bitwegombesa okuva mu kigambo kiki? Uganda. Olw'obuyabuya bw'abatukulembedde. Era kye tulabyeeko kye ŋŋamba abasigalidde abakulembeze abagenda okuddako okujja mu maaso gammwe nontonule Buganda n'abasigalidde abakkiriza mu nkola eya federal system. Tusooke tubuuze gwajjize ebigendererwa bye bifaanagana bitya. Oyo gwe bitakwatagana na byaffe atambule agende. Bwe kibanga anaasobola okubeera just bakkirize mu byaffe endagaano azikole buteerere. Naye Museveni ekikulu yange ekyo oyo tumulozezzaako tumulabye. Ekigambo ebyaffe Ofwono Opondo takitegeera akyebuuza. Ofwono Opondo mugwago wavu ate wetuba mubana nnyonnyolwa okeera nkyangu oleta Ofwono Opondo atule ku ddi nze sikyamulamu mu magezi mu byayogera okuggyako omutume n'ebbaluwa gye yeetisse nga tamanyi kye yeetisse n'avaawo ne bukeera enkya nti java nti Gambo B wamwe ng'alisanga ku mwe nabadde ntamidde tugamba nti Gambo B wamwe ng'alisanga ku ki ku mutwe ku mwoyo nti wagenza obifulumyanga bulijjo kyekikuluma mu mutwe. Kaakati Ofwono Opondo oyo tatamalya biseera ng'Abaganda is just a nuisance anone ku vvu. Bo baba balina amaanyi nga bakakasa nti Museveni naawe olina amaanyi totuma Ofwono Opondo lagira bulagizi kubanga obuyinza obukola ki nti Buganda teriiwo tukulage ekiddako nti buyagaye Buganda teriiwo nti twajja tutwasesiza nti enyengo n'amamusanvu yagyerabira nti alabika agyerabidde mu kifo ky'okutuma Ofwono Opondo bagambe nti elesi ayina ekigambo kingdom obwakabaka bwa Buganda alina ekigambo kye yakozesezza nga kigamba simanya Kabaka Mutebi
nze nyongeddeko ekya Kabaka naye takiteekako kuba nze kiri sisobola kukiyisaawo nga ye bw'akyogera nti tanaba kukitegeera nti ekyo the so-called kingdom nti eri less influential tekyakanga so ndowooza less influential kati kyana okinnyonnyodde bulungi nti agezeeko bugeza kugamba nti teriiwo ebyo byetujja okutegeera n'ebirega ku maanyi ga Museveni n'ebiraga ku maanyi g'aba Ofwono exhaust pipe zasindika bano bannabakooba Betty Kamemulira byejjagalira mu ofiisi kati aliriddawa alimu ayigijja eyo webale nnyo bangi babadde kuno bagashumba muve mu kuwoggana mwe mugambe His Excellency President otumye ekiseera kituse kikakati katulage ku maanyi getukola ki Uganda tekyaliwo byonna ggwanga Buganda lya bannayuganda tulabe nti mulina ku maanyi nze kyennindiridde ebyembi bisekerwa emboozi eyo gimpa naye ngenda nentunulira ebigambo by'okusaaga bye balimu bye binsesa si mbeera gye beetaddemu nga bo kubanga bwe ntunuulira Opondo n'akajja nno nze buno bulijjo ofuna Opondo engeri Buganda gyeri nti eyaniriza sifangayo nakulowooza wa gy'ava kubanga awangaalidde wano abadde wano abadde nga tumuyita munnaffe gwe mutima ogondooza ate gwazze avumirire gwakoze obubi kati nno kintutte ne mukujja mu mboozi yo gy'oŋŋambye okutegeera ewatuufu gyakola ki beeri budaama ate waawa n'okugezaako okuteeka ku minzaani enkulaakulana n'obutegeevu bwe budaama ndaba obaddala ddala Ofwono Opondo ye yali badde omukiise waabwe era akagambo okusinza ku bigambo byoyogedde akagambo kano Morrison bwe yali atuuse mu Northern Region eVobote yagenda delegation mu ka helicopter k'abantu baali mukaaga naye abaali mu nnyonyi bwe yatuuka eri ng'agenze Obote gy'ava Arua lira Arua kind of kaakati bw'atuuka eri n'atunula bw'ati kuba yali mu sky mu bire n'abuuza nti gwe bagenda okuba president prime minister ateekateekebwa okujja okutwalibwa prime minister no gy'ava nabaga nti mukama waffe gy'ava nabaga nti okusinziira ku kyendabye wano oli yabikopa bukopi Buganda naye tasobola kutwala ggwanga mu maaso delegation ya Morrison gye yagenda naye eri yatunulira Morrison bwe yatuuka ano yalinyirawo ekidyeri naga nti asinza kumana biseera wano eggwanga ligenda kutabanguka butabangusi ne baga nti omuzungu amanyiira ono ajogo okutuuka kule n'agamba mukulembeze waffe gwe tutunudde nga prime minister nti talina makulu nti n'okusinza gye yava abipimiddeawo ebintu yabikopa Buganda ekyagenda okuvayo kyali ki nga Morrison ye mutuufu ne Ofwono Opondo baba tebafaanagana ebbanga lyonna Buganda ejja sigalawo nga espiria mu bituufu ku byayo ku lwaki kiyifula spiria nti ekaanira byayo tekaanira bya bannayuganda ng'ate bannayuganda bamukaanira ebya Buganda nga temulina siteeke gye mwassaawo mu ggwanga lino Buganda talina kyekaanira kiryankola ekiri ludda wapi naye abali gye bali bo ate bakaanira ebyawano mpulira era bamubuuza siteeke yajjajjawo yeeriwa bwe ba siteeke enkulu emugatta ku ggwanga Uganda nga yagula ku kataka wano e Buganda naye ebyo byonna mubikole nkakasa nti mwawe yagula mu butuufu akaseera kayinza okutuuka n'oggyibwako ekiyungu obutulo bwa Buganda tokyajyamu mazima mubikozese magezi mpulira mubikozese maki Jakana njagala tumalirize programu yaffe olunaku olwaleero nga tutukuba tooki mu magezi ag'enkizo agasobola okuweebwa abantu ng'Ofwono Opondo bannabakooba gasumba n'olukalala lw'abantu abataano abadde mu programu eno aga tutereeza tutya abantu bano magezi kigoyinza obbawa tutereeze babeerewo awatali bulipo amagezi amatuufu ffenna nga bannayuganda lisese 13 kwe kuddamu okweyaza ffekka mu ntegeera ey'ekiddugavu etali ntegeera nzungu mpulira entegeera enzirugavu yeeriwa kwe kumanya obuvo n'obudde bwaffe abaffe tuvudde gye tuvudde n'okutuuka wano tuvaawa era twatandika tutya tutuuke wano n'abakoba okufumbirwa e Buganda gashumba okuyita munnazeekongwera okuva eri Ofwono Opondo n'ova e Budaama n'otuuka eno
nagundi bano bani ano mulala Onyanga Obo eyo naji wavudde ogamba nti Mwanga ali muli wa bisiyaga ngobyogera mu Buganda okuba nti wafuna amakulu ufunyeko bannange n'otunulira Gashumba abasigalidde mwenna nono mwenyini mukulu waabwe omuva mu busa His Excellency President omulaalo munywa matooyo addemu atunuulire bwe tuba tuddamu okutereeza tutereeza tutya eggwanga lino nga tuzze ku siteeka egamba unity in diversity teriyo nsonga ndala yonna yakutereeza ggwanga lino ng'abatukulembera temuvudde mu mawanga tetulina bwe tugenda tutereeza ggwanga lino ng'abatukulembera temuvudde mu nsonga y'amadiini tetulina bwe tugenda kutereeza ggwanga lino ng'entegeera yammwe etambulira ku mukwano so si individual merit gundi ategeera ki ebyo ebisatu bwe tunaaba tumaze okubirongoosa tugenda kufuna omukulembeze asobola okugamba oli bwe yagamba nti wajja Kabaka atalimanya Yusufu agenda okutereeza bino byonna biddeyo ku nteeko naye bwe tuba tukyetambuliza mu maanyi mbalayira ne wanaaba muganda nga yakutte entebe bwebba asooka kwesasuza bye mutukoze tuligenda kubeera mu mbeera eyo paka ddi Songa ono yajja n'ennyingo nnamba 7 gy'enkubiza bannamengo bannalooya bonna abali mu Buganda na Parliament abali mu ggwanga Uganda mutunuulire ennyingo eyo esobola okutereeza byonna redressing all the errors committed by the past regime tutandike mu mwaka gw'okwenda mwemeka mwebiri abaffe mukulembeze agenda okuddako twetaaga afaanana atya pillars essatu zalina okugoberera nga tatadde mu mawanga tatadde mu madiini takulembesezza mukwano wabula unity in diversity tuwe kigambo federal system eggwanga lino tuwaayo ki ku lw'Abannayuganda nammwe abasigadde kikye mutodde ku lw'eggwanga Uganda nontonwe Buganda okubanga yesafalinga ebbanga lyonna bwe tufuna omukulembeze atuli mu ntegeera eyo ne bino ebyamawanga bijja kuggwaawo eggwanga lijja kuddayo mu nteeko mu kutegeeragana okutuufu nga bwe nsanga nti nze ndi wa Kinyomo ono wa Mpeewo ono wa Mpologoma tetuleeta characters nti empologoma eri empeewo netutandikirawo okuba abanyiivu tugamba nti affe nna tulinda ya Nakalaama nti munna Kinyomo wange nti ye tugenda wa Ssaabasajja Kabaka mpozi emirimu egyammwe yeegiriwa nti affe tukola guno ne guno ne guno ne guno nti ate mmwe abaaweewo nti affe tuggwera mu kijja tuli balamuzi kale bwe bwe tugabanye mu federo yaffe ya Buganda gye twagala okusomesaako ne tubeera nga tuli bumu mu bika ebyenjawulo ne tusobola kulwanagana lwaki ennamba y'ebika 12 eby'abantu mu ggwanga eritugattidde amu tulemereddwa nga Buganda ebika 56 tetulwanagananga so nga ate namawanga mwe gali agalina ennimi zaago na kino bwe tuba tukikola eggwanga lisobola okusesetula ebigere amazima bwe ntyo bwenjagala okumaliriza ekitundu kyaffe kino twagala okubasuubiza nti ebigambo byo Charles Onyanga Obo yawandiikanga article edda bwe nalinga nsoma mu secondary nateranga okugisoma ng'eriko ekigambo nti ears to the ground amatu wagateeka ku ttaka simanyi nti byawulira oba byebyo naye nga bwe bibanga ebyo byawulira tesaagala amatu gange ku ttaka kubanga gage tegaawulira nze byendowooza tugenda okubaleetera omusomo nja gukima ku Jakana Sulaiman Nadduli ogusomesa ku Ssekabaka Mwanga kusuubiza oteekewo comparison okugeraageranya gambo gye minzaani yo eteekateeka ebigambo by'Onyanga Obo n'ebigambo ebituufu mbasiibudde mweraba